po jako akawuwo. Oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okukinoganya nti ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno ogw'olubereberye okusoma okubadde kwayimirizibwa okumala kyenkana emyaka 2 beddu lwe kugenda okuddamu okutandika olunaku olwaleero tulambudde amasomero ag'enjawulo okulaba butya bwe beetegese okusomesa abayizi. Badde nakalundiramu enkoko emyezi 3 awo omukulembeze we yakomyewo n'alangira n'agamba amasomero gatandika okusoma nga 10. Omusasi waffe atuuseeko ku ssomero lya Nakate Memorial Primary School Eseta ng'asanze akulira ebyensoma mu ssomero lino Serada Ali mu kubangula basomesa n'ategeeza nti basaanidde okusooka okubudaabuda abayizi olw'ekiseera ekinene kye bamaze nga tebasoma. Tujja kubaamu ne session ezisinga ez'okubudaabuda abaana kubanga abaana bagenda kujja nga balina okusomoozebwa okw'enjawulo. Bajja kwetaaga okubudaabudibwa okudda mu mbeera ez'essomero. Yatwala ebyensoma ku ssomero lino Salon Kasajja ategeeza nga bwe batunuulira omuzadde okusinziira bw'abannyonnyola olw'okwanguyiza abazadde baabwe. Mu kusaba kw'omuzadde bw'atugamba nti embeera ngi asobola bw'ati ne bw'ati tukiriziganya naye kubanga twetaaga naffe ayambibwe teri mulungi mutwale bulungi. Ate omuzadde ono kuba twogera naye kubanga naffe essomero tumanyi nti yesoosi yaffe evaamu ki ebyokolesebwa. So tukiteesaako ng'omusobozi bwe bujja. Ate y'okusomero lya St Francis of Bogia e Buguju tusanze bali mu kulongoosa era wano omukulu w'essomero lino Henry Ninda ategeeza nti abayizi si bakutandikira mu kibiina bakusooka kuteekebwateekebwa mu bwongo. Era twafunye abakugu be tusuubira nti naffe tukisobola. Naye omwana ayagala nnyo omuntu okuva egwero era gyagamba ebimaaso ogambye ki covid gyali gyava mu community ezimu ne masiki tebazikola ki. Ono era ategeezezza nga bwe tali mwana anaayingira nga tasoose kukeberebwa kirwadde ki covid-19. Omuzadde wandiika details zonna baakugema tebaakugema omuzadde. Then omwana baamugema simugeme ali myaka egigemebwa ali myaka egitali gyakugema. Agende wali ajuze form bajuze bamujeko samples za covid mu dakiika nga 3 bamuweereza otusize. Ninda agamba nti sibakukkiriza certificate ya covid yonna olw'okwewala abajingirira ebiwandiiko wabula abanaazuulibwamu ekirwadde kino bakujjanjabibwa. Tetugenda kugema baana tugenda bajjako samples kulaba oba baki balwadde. Bayire buli mwana omugema ajja ne kaadi eraga nti baakola ki bangema. So buli omu tetwagala jana certificate nti nze bankebedde mukono nga sikalina bankebere mukono weeks 3 emabega nga sikalina oba watenga wakagoba wakafunye mu nnaku 2 emabega. Ku ssomero lya Joy Day and Boarding Primary School Reza Mukono naye tusanze embeera y'emu wabula y'omutandisi w'essomero lino Kaggwa Henry Sekimpi ategeeza nti bafunyemu okusoomoozebwa oluvannyuma lw'abasomesa babiri okwabulira omulimu gw'obusomesa ne baddukira mu mirimu egy'enjawulo wabula n'ategeezezza nti abasomesa bonna si bakuva mu mulimu guno wabula n'alabula bannannyini masomero abayisa obubi abasomesa okweddako. Like as for yesterday, all teachers were called to acknowledge nti ddala bakola ki bakomawo bati bakomawo. We twesanze nga babiri bayinza obutasobola kukomawo. Omu koona we yayingira gwa buzimbi. Beka Mukasa wa Kids Corner Bajjo Mukono ategeezezza ng'ekiggala masomero bwe kyamusanga nga yakamala omwaka gumu era omukulembeze bwe yalangirira ng'okusomesa kwa Nassale bwe bakuyimiriza n'adda mu kulunda enkoko kyokka ate omukulembeze oluvannyuma lw'okubaddiramu abannassale wakuddamu n'ekibiina kimu ekya baby kirasi olw'obusobozi obutono bw'agamba bw'alina. Tuba tutandika omwaka ogwokubiri omukulembeze n'alangirira nga Nassale we zivuddewo at least abaana batandike ba myaka 5 oba 6 batandikire mu P1 olwo amaanyi ne ganzigwiramu ddala. Amaanyi we gaggwamu n'enteesa n'ajja ate ne mugaa kati tukoze tutya n'agamba tulundiremu enkoko. Then and now ninjijamu entebe biki n'enteekamu enkoko. Mu mbeera y'emu y'Essalongo Mukasa Mutyabanga ye mutandisi w'essomero lya Kiteeza SSC Lugazi ategeezezza ng'abasomesa bwe boolekedde akaseera akazibu olw'amabanja so nga buli kintu kati tekikyagulikako bw'ati awanjagidde gavumenti okubasuula omukono nga bwe yali esuubizza. Niwe ntuuse mu kitali tugula emitwalo 2.8 kiri mu 3 n'ezigwamu. Kakati ng'ekyo kiwaliriza nannyini ssomero okulanga naye ayongeramu uko. Batirisi Kyewalabye
yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Kati mukulinnya ebbeeyi y'omusubi basomesa oba banayimu basoma bawaliriziddwa okusikamuko ku kasente olw'ensonga omuzadde yalekayo akasente